السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza ekitiibwa Allah kyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kino kye kitabo kyaffe kyetugenda okuddamu okusoma kyembadde mbagamba nga ebbanga. Wano kiri mu black and white, ntegereka because it was a copy gitwa printed okuva ku Google. Nabwe kityo nja kusaba ogende ku Google otekemu kino ekigambo buku iqra. Kino ekitabo kya Yasaruna, kitabo kirungi nnyo nga gye nkomeza, nnyo nnyini ddala. Kati genda ku Google kidakole kidownloading oba siki jangu mu inbox yange oba kikubuze nkikusindikira ku WhatsApp ku 0784 16 5480 oba 0703 57 4535. Kye kitabo kyetugenda okusoma mu Yasaruna insha Allahu ta'ala. Era nga twebaza mwena abatukwatiddeko okulanga eno program etambula. Twamazeeko Yasaruna yaffe era ya ready, twagimazeeko. Kati tugenda kukwata kino ekitabo eri yaweddeko alhamdulillah. Era scrollinga bwebanga totandika kino nga tonasoma kiri, osooka soma kiri then nojja nokola ki, nojja noyingira ku kino insha Allahu ta'ala. Naye nga barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wano kano temwaka ye bulungi nnyo kankabalage. Mbaka atugamba nti khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Omuntu asinga obulungi mummwe, omuntu asinga obulungi mu bantu yoyo ayiga Qur'an najiga, tilawatan okugisoma, najiga hifdhan ngagikutte bulungi, tafsiran nayiga okuginnyonnyola, okitegedde, ate nga agikolerako, ya'mal bihi. Bw'atagikolerako oyo taba mwabo abagwa mu hadisi, okitegedde. Nawe kityo tuyige tuyiga okusoma Qur'an ate tugende tugiyigize naki ne bannaffe. Ku anfusakum wa ahalikum nara, mutiise emyoyo gyammwe n'egy'abantu bammwe omuliro. Hawu kubayigiriza amateeka ga Allah jalla wa ala. Nabwe kityo tumaliriza nga tubategeeza nti twetaaga laptop ne kamera ne sound card okubanga tukola omulimu guno mu mbeera esinga obulungi. So yina yagala otuyambako just ita ku 07 84 16 5480 ne 0703 57 4535. Kino ekitabo kigenda kugasa nnyo. Mata Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.